Sabula Bingo ofuleka gwirawo wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula Bingo wano ku Kyabasa buli lunaku beera namukisa n'awangula ensimbi mu Sabula Bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro gweteekako 2000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula Bingo ku Kyabasa Fama onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde tofa bwavu. Sabula Bingo wano ku Kyabasa Fama. Tuba tugenda mu mawulire mu lulimi Oluganda. Mwami Sentongo okuva mu BBS agambye nti omuzannyo gumujjukiza omuzannyo ekimala ebita embuga. I had to be first watched, then panelists from government. It had to be first watched by panelists from government okusobola okukola kubiragiro bya kooti sebo bwetubadde ku era ng'okyali awo nero balita mwesigo atujjukeza wano nti Venerable Reverend Chadwick yali omusajja oyo okuva e Bungereza na wano bamubbula mu ssomero wali Entebbe enamate ekituufu essomero eryo omuntu ayiseko atabaalimanyi ya Chadwick Primary School. Yes. Mu kwogera ku Malala n'omuzannyo gwe okonye kuli Gasi Gachagua akate ku ntandikwa ya wiiki eno omwami ono Gasi Gachagua oba wiiki yes Gachagua yayanukudde ebigambo eyali mukama we ngambe Ruto kakati ate abagizi ba Ruto bo bagamba nti ono yasamye n'ebigambo oba n'ebyama bya gavumenti era baagala akwatibwe avunaanibwe biki bye yayogedde bye batawulirangako. Omanyi ebifo by'obukulembeze byonna by'obuvunaanyizibwa kubeerako ebirayira abantu bye bakuba nga ne bwatabuka kazibwe ne bwatabuka n'empinga waliwo byotojja byatasobola kwogera. Omusajja oyo General Mugisha muntu amaze ebbanga lya myaka nga 2 ng'ali ku opposition naye waliwo nga ne bw'omunyigiriza otya waliwo waga nkomyawo kubanga yadde opposition wadde ayagala gavumenti yena eveeko naye ebifo bye yabeeramu bimukugira okubaako waakoma ne bwe kibanga bwakyogera kimutaasa. Kati aboogezi ba Ruto wano bayita kubanga jjukira Gachagua ayogedde ku balaza nga wakayita wiiki emu nga ne Ruto ayogedde bonna no bayogeredde mu kifo mu saza lyerimu. Ruto yabadde mu State Lodge esangibwa Sagana Munyeri Sagana kiri mu constituency Gachagua gye yakiikiranga ey'Amathira ewali amakaga g'omukyala agewa Munyoro. Kati noono gye yamuddiddemu buli omu yayanukudde munne ono yayanukudde ono ng'asinziira mu kitundu kyekimu. Ruto yasinzira eyo ku balaza n'asinkana bannamawulire abawera ono ye yayise munnamawulire omu wa KTN ne batuula okumala essaawa 2 ng'ayanukula Gachagua Ruto bye yamwogerako. Kati mu kubyanukula abawagizi ba Ruto we basanze obuzibu era omu ku Bodidmas Barasa mbaka wa Parliament naye mu Luya nga Cleophas Malala bwe yabadde ayogera ku by'okukwata Malala jo yage nti ab'ebyokwerinda baleme kumalira biseera ku Munnakatemba ate yakuguka mu Katemba nti kuba olwo abatwala mu muzannyo gwasinga okutegeera Malala naga nti oyo mumuveeko amaanyi gonna mugateeke Gachagua abeere emabega w'emitayimbu olw'ebyama bya botodde. Kakati ampuliriza Gachagua yeewozezaako mu bintu bingi. Wabaddewo ensonga y'obuwumbi 10 Ruto bw'agamba nti Gachagua yasaba ensimbi ezo bazimuwe nti yagala Ruto bw'otampa buwumbi 10 togenda kufuna kisanja kyakubiri oba oyagala nkunoonyeza obuwagizi naye ng'ekyakigamba mumyukawo. Kati Ruto n'aga nti ekyo kyabatabula nnyo ne Gachagua nti era n'amugamba oba sifuna kyakubiri kankireke naye nga sikuwadde buwumbi 10. Kati Gachagua ekyo yakyegaanye n'aga nti singa kyali kituufu mu misango emingi gye bamuvunaana nga bamugoba mu Senate teri ngeri musango gwe gye gwandibuzeemu kubanga Ruto waakiri yandibadde n'akatambi nga kali awo ne babujulizi naga nti obwandibadde bujulizi bwa nkukunala naga naye olaba tebabuleeta wali manya talina kyakwogera. Naga nti ekirala ate ekyewuunyisa yeye yali agala okungulirira ndekulire ndowooza ng'akirabye nti okuyita mu Parliament y'engobe ne Senate kya buseere
ekyala yisiko kumpa sente ndekulire era naga nti nze okwawukana naye nina n'akatambi omuntu gwe yansindikira ng'amugamba bampa obuwumbi 2 obwa Kenya ndekulire nange mu kiseera ekituufu akatambi nja kukata kati naye ate akake nga musaba obuwumbi 10. Kakati Gachagua teyakomyawo n'agenda ku nsonga eya Ruto okumunenya okuyomba n'abantu abatono mu gavumenti. Namugamba nti yali tayomba nabo wabula yali akuuma ssemateeka aleme kufuna biragiro ku bantu batalina bifo mu gavumenti. Kyobero tyo myuka omukulembeze ng'ate ebiragiro atwala ebbaluwa wa president yabikuwa Faruku Kibeti. Naga nti ekyo tekisoboka ku kyokufukamiza ababaka mbu yali yagala ababaka abava mu masekati ga Kenya bamuvunnamire. Naga nti ekyo si kituufu. Nze kye nali mbagamba mukolere bantu so si Ruto. Tira nimbaga nti etteka limwagala okuyita ery'ebyensimbi limwagala okuyisa genda mwebuze ku bantu mulabo babali wagira tire kyavaamu twakiraba. Naga nti sabasabaako okunvunnamira nabagamba kukolera bantu ye Ruto kyayita okuvunnamira nze. Kakati ne bagenda ku nsonga Ruto gye yayogera nti ekirala ekyamala egobe mu kibi kyekya Gachagua myaka 2 obutayogerera ku nkola za gavumenti na nteekateeka zaayo. Naga nti nze bwe nali myuka Kinyata nga nzogerera n'okusinga mukama wange n'abuuza naye Gachagua wa mu myaka 2 we yaliko ng'awogerera enteekateeka za gavumenti. Gachagua n'agamba ekyo si kyekyatutabula. Ekyatutabula twakkaanya nti guno munyago tuyina okugabana nti bwe tukwata obuyinza yadde Kinyata tatuwagidde naye abakyukuyu nga bateesiteesi bakulu mu gavumenti tubalekeyo n'abakalenjini tubalekeyo. Nti bwe tumala okukwata gavumenti abakyukuyu Ruto n'abagoba abakalenjini n'abaleka. Gachagua naga nti ekyo kyekyatutabula so si biri ebyo butawagira nteekateeka ze. Nze najja kwogerera gwanga ly'abakikuyu kati bayiganyizibwe nze nga ntunula butunuzi. Kakati ekirala Gachagua kye yayogeddeko abantu abawagizi ba Ruto kye bagamba nti kirimu okusomola ebyamu kikwata ku bibiina by'abayekera mu kitundu kino mu 23 RSF n'ebirala. Gachagua yazze ne gwe yayise bwino we ku ngeri Ruto gyafuna mu bibiina ebyo ebyabeewaguze mu mawanga amalala. Ngaga nti Ruto mu kuwagira abantu abo tagoberera interests za Kenya agoberera ye byafunamu ng'omuntu. Era yagambye nti Hamdani Dagalo si ye kamanda wa RSF, William Ruto ye kamanda wa RSF. Gachagua bwe yagambye. Naga nti kubanga zaabu ye nagwajje Darfur ayita wano mu Kenya n'ayumunguzibwa n'atundibwa gundi n'asobola okufuna ensimbi ezimugulire mundu. Era naawe obujulizi ku ekyo nti olunaku Ruto lwasooka okuyita Dagalo yatya okumuwandiikira ebbaluwa era n'amuyita nanga omanyi kijja kulabika bubi nga president nze mpandiikidde omuntu atali president nyina kuyita president. Tire kati gwe nga bw'oli omumyuka wange tekikosa nnyo nsaba owandiika ebbaluwa ko ye kale nzikiriza nti atwagiwandiise nadda gwoteekako obuteesi mukono n'aguteekako era namuga ogenda kumwaniriza byawe byababiri obugenyi ne buggwa wewe wayise ebbanga naddamu n'amuyita waayi njagala era oddemu oyite Dagalo. Naga nti omusajja gwe bataddeko n'enfumbo nti yenyigira mu bikolobero eddafu ate oyagala era nziremu muyite. Gachagua namuga sigenda kumuyita era bino byonna alina obujulizi nti Ruto ne bwe wakutwalibwa mu kooti yansi yonna alina obujulizi ku ye n'amugamba. In fact yeewunyiza lwaki bateeka kati envumbo ku Dagalo ne bataziteeka ku Ruto kuba ye gwe amanyi ng'omukulembeze wa RSF Sudan. Naga nti neŋŋaana Ruto naga nti omanyi kyonfiiriza ogaana okuwandiika ebbaluwa eyo nti naye ojja kukisasulira bw'ogaana okuwandiika ebbaluwa eno. Kati Gachagua mu mboozi eno agamba n'amugamba kola ky'oyagala naye sigenda kuyita Dagalo. Agenda okukitegeera nga bajingiridde omukono gwe ne bayita Dagalo. Bw'akitegeera n'abagamba ngenda kubaabya era ne bayimiriza Dagalo nti tojja musajja agenda kutwabya nti ebbaluwa yakuyita si yagiteekako omukono. Naga nti ebbaluwa yenjingirire nayo byonna obujulizi bwa bulina
kati bagamba nti yasomodde ebyama biyitirivu ebyo n'ebifaanaganako bwe bityo mu mboozi eno ey'okwerwanako nti abadde alina okubeerako waakoma naye alina wabadde aleeta ebyomunda bingi ku bibiina bino ebyabeewaguza okwetoloola ensi ng'alaga nti Ruto yafunamu ng'omuntu ensi ya Kenya teyina weefuniramu. Kati abawagizi ba Ruto nga Didmus Barasa awo basinzira ne bagamba nti kyekiseera Ruto ave mu kuliisa ebijanjaala empiso awo ebiragiro gakyaguwa bamukwata avunaanibwa. Sebo emboozi tebankadde awo ng'alesa abasajja 88.8 CBS FM.